tugende. Yes, ku Megatron koli tugamba nti nobera ngo subscribinga, likinga, atoberenga o sharinga. Mazada Megatron is my name and in one case nga bulijjo twagamba nti tugenda beranga tukusako information na buli kimwe kiba kitambudde mu gwanga era Uganda gattako eurogwanga tubanga tukwa information akubitambula. Anakolera mawuli gabadde mangi nalabekawo story ya big guy ngagamba nti David Lutalo senga yalabira kuye ebyamugwako n'atabeera nti ayokya olunaku lwaleero omukulu Alfonso Bajjo abuli nabanga yeetondera abantu kulwa David Lutalo so tugenda beera nga tubazanyiramu awo engeri Bajjo aje yeetondeddemu abantu kulwa David Lutalo. Awula na story endala eraga nti mukwano go Shakira esimu ye baagibye era ne batandika okubeera nti batumulisaako ku bufaananyi Bono bwatero tujiragira. Kakati wano bulijjo ayambala n'ateeta nnyo naye ku luno yeetaddemu obufaananyi bwe balaga bwe nga yekutte ku bbeere nga n'empale bweteegize kati batandise okubeera nti babifuluma. Remember kino ekintu kyatuukako ku Mathake Mathake ono eyawanika okugulu n'anyeenya ate abakatone k'omwana I remember babakwata kati so ne Shakira ali mukutya. That aside, twina story ya Mickey seems to be funny. Complaininga eri Centenary Bank. Ojukira nti abantu bangi bazeba complaininga ku banka zino nti zibba abantu. Twina Equity Bank yarubwamu awo. Equity ne DFCU nalabako nayo nga bagira. Neno hamu gyabadde agulubana nayo. DFCU yeyo. Ojukira nti Crane Bank yaliwo kakati wano. Nebasala ayene badde ku gundi DFCU yani Diamond Trust kati awo nebidde eno kati so right now tuli ku nsonga ya Central Bank nti obubbi bususse abantu bababbira ddala sente zaabwe ndoza tugenda bawako ne Mikao kati so nga titunayongerayo kati soke tubawe Bajjo nga yeetondera abantu kulwa David Lutalo ate tulina n'amawulire nti asina amawulire yafulumiza oluyimba baluyita bwoto Lulyawe yalufulumiza oluyimba olunaku olwaleero anamawulire amalala gali nti era Bajjo yaŋŋambye nti omukulu alien the skin agenda beera nti akola ekibiina FOP Fangoni Unity Platform versus NOP era waliwo n'amawulire amalala agamba nti ekitebe kiri ku Fangoni interview nagirabye ku Galaxy nga bagamba nti yaganyi bino Bobi Wine bayogedde teetaaga tebamuwa mukisa teetaaga mukisa gwa Bobi Wine so nebira bingi kasoto bawe Alfonso ng'ali mu kwetondera abantu kulwa David Lutalo yamulabudde so then after tukomewo na Isaac 1 case tuberenga tusumulula ensonga Megatron kolibera ngo subscribinga likinga tuberenga sharinga katutwale wa Bajjo atoluvanyuma Isaac 1 case ambaga bitugura beranga wano naye manager wa anajja feri kwendo soka ngawo manager je togereke ebirala kali bemuyita abavumi abakulembeze bannuupu si be bavumi Bobi Wine si muvumi Lewis Luwongoya musajja watavuma nga yiwadde ekikere Chairman Nyanzi si muvumi Waiswa Mufumbira si muvumi Jobodo Ssenyonyi si muvumi naye nnuupu kitegeeza bemuyita abavumi be bantu abalina obulumi obw'enjawulo abalina eddembe mu constitution y'eggwanga ate nga libawo bakatonda okwogera to express their feelings because one of the agendas of nnuupu is to fight for democracy. Dinolodini wekusanga oli bwerere oyita bwerere ninedde mugamba ko dinolodini gendo yambale empale ebisale ebisinga abantu bemugamba nti nuka tebalosaga ya David Lutalo abantu bemugamba nti babaddewo n'essaga ya Harriet Sikati abantu bemugamba nti bavumi babaddira endowooza zaabwe ne bazisengejja ne baleeta autukamu yaabwe ne mukiteeka ku nuupu njagala ompa obukakafu ti nuupu yonna yeevuma abantu g'omanyi otema bakakodyo kwa Museveni okugula ab'NRM ne bajja ne bavumanga abantu abo ne mubafuula abannuupu abantu bemanya omu nuupu boogera ku nsonga nti Bajjo bwe ngenda okulya ssente za Museveni nga mbadde neefulatidde wankyukakyuka balina okuŋŋambako ng'owaabwe era bwe n'abanda bakutyanya n'oludini ntege buli muntu gwe bavuma n'olaba nga bamuvumira abawa nuupu abantu abawankyukakyuka bano abantu bemugamba nti bavumi si basiru bali bavumye ku Bebekulu ng'akyali waabo nti Bebekulu Baramu Kusaasira ani omulala Buchamani Buchamani analwagamba ati kakati nuupu evuma abantu babazanyira ku mutwe nuupu kasojja kukutirizaako toli w'amaanyi g'abantu
ne bakuteekamu trust yaabwe ne bakugoberera n'obanga oyogera ebintu ebibaluma ku mutima n'oweewunzika ekyo bakuyita kuwa mmere yo. I think it is a constitutional right omuntu Lutalo yalijjo waabwe. David Lutalo ekyamuvumizza ate nga abasomese tekyavumidde David Lutalo tebamuvuma nti tebamwagala. Nze ndi mukwano gwa David Lutalo. Abaavumye David Lutalo bamuwulirako obulumi nti waabwe Nuupu kalwaki mubonoga abaavumye Lutalo balwaki mubonoga abaavuma Spice Diana nti Lutalo yayimba batusosola abanaku kati bano abanaku ba 10 ababula eddagala emulago abatambuza ebigere abawunya enkwawa ne batwala nti Lutalo ye muyimbi waffe atuyimbire ennyimba ezitunyiga emitima. Era bonna bali kutera n'oludini ntege abantu ba Nuupu dikitata Museveni alina akabadika ayagala obateekamu ayagala kupulaninga Nuupu has a Republican political party okolaga nti bavumi Nuupu erondamu abaayo tigwe n'oludini ntege nga tebakuvuma kitegeeza bwe toli waabwe gwe pulaninga ng'omuntu ali Nuto enkya obeerawo NRM luli n'obeerawo FDC kale gwe pulaninga nga journalist bwe yandibadde naye buli lojja ng'oyogera ku bikuluma nti Bobi Wine nti bannannyini nsi mutufudde abaleera nti ndi wa ghetto. Bano abantu ba ghetto bakutandika okuteekamu essuubi kyekiri mwani mu Lutalo. Abaavumye tebamuvumye tebamuwalaka era tebavumye Lutalo tebamwagala. Bo bagambye ku muyimbi waabwe abadde abakiikirira ebirowoozo byabwe. Ate bakuvumangako weesunangako kitegeeza obeera w'amaanyi. Buli lw'olikola ekintu kyonna n'obula yakuvuma n'obula criticism kitegeeza olidde bekkalu oddangayo n'oweekyekinga nti bano bye muyita okuvuma bawulira obusungu ne bagamba Bajjo waffe abajjanga ajja ku social media ne tumugoberera daba ataatuyiyeeyo nti bye muyita okuvuma si kuvuma kuba kugolola ttumba Lutalo ne bakuvuma amatame omanyi lwaki bakuvuma baba bakuwulirako obusungu nti baali bakwambala buli waabwe Nuupu abantu sigagamba Nuupu akateri akuvuma tewayita basiwa abantu era Lutalo agamba tabanko nedda ennyimba ze yayimba batusosola balina emitima janjaba ne bakagulawundi yandibadde ki naye ate Lutalo nayogedde naye nagamba agenda n'agamba ye talina buzibu n'abantu yakoze mistake n'akitegeera era ajja kujja abeetondere okiwulira bulungi ajja kujja abeetondere yavuddeyo n'abagamba abaanyigiriza bekyanyiizizza ate ne Lutalo teyanyiize tebamuvumye kubanga bagamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa kitegeeza bano abaavumye Lutalo bamwagala waliwo ate ludiini bogera n'otula mu kkubo noweesiiga n'otula mu mwala n'onywa amazzi g'omwala gaba mawulire naye bebekulu g'oyagala ennyo bwagera n'atula mu kkubo n'anywa amazzi g'emwala tegaba mawulire lwaki kuba bebekulu bamutwala okuba nti asobola okukola buli kyabusiru ate nga bantu bakubalamu amagezi okusinga bebekulu ate ogeza n'okasalamu nti engeri gyeweebulandingamu nti waliwo omuntu asobola ogera n'akuba omusirikale obuyi ne bamuneka n'atambula gwe n'oli n'ogera n'akuba ne bagamba naye omusajja ono ategeera lwaki atuuse kweno levu kati bituwe bityo bikola ki naye bwena bannayuganda mbaga David Lutalo tumusonyiwe tumuleke kasi yategedde ensobi ye ffenna aboogera tuli products of second chances si buli saati yomujjamu kubanga mubuliza mu ttaka tulina okubaako n'abaffe omuntu nga yakakola ensobi emu asonyiyibwa mpozi omuntu nga zaakiddiŋŋana nze kulwa David Lutalo kaneetonde yakyogedde kubanga azenga ayogera ebintu byokumala emyaka 10 naye yakyogedde mu tayimu embi nga Bobi Wine yakava Luweero nga bakamuteekako tribal statements jukire Luweero watandika olutalo lwa Museveni kati bano abalina bajja bafumiitiriza n'obusungu abantu b'ogamba balowooza nti Museveni aguze omwana we Luweero akakkanya obusungu bw'abaana baawa beruweero nti gavumenti ya mwami Museveni bagimanyi nti ettanyo talenti z'abannayuganda naye ate mwe abatamanyi kyabadde embalala nze kambyogere Lutalo n'obwonoonyiga sina kyakukola naye kyabadde embalala Lutalo yabadde ku gun point Museveni yabaddeyo neraale kati kambyogere oba munzita katonda akikona katulaki otubuzi kati ngenda kwogera ebintu bina naye nabadde newaza yogera by'osobola nze ngenda kwogera mazima era yogera mazima towayiriza siwali naye kakati owali emabega olina bwe badde owayiriza ate mbayirizaani naye genda maayi ayogera byakati tusagala mazima mereere kati amazima firimu ya Lutalo yabadde bweti kinkalubine kati Museveni yabadde n'olukuŋŋaana embalala ku Sande nga Lutalo alinayo lonki ku Saturday abanyankole ba Museveni
abadde ba promotinga ekivulu kya Museveni yageze nze simanyi kyabadde embalala nze kugamba kyabadde bubuuza omuntu w'embalala akyanokoja balaka kulidde embalala katuuke bwe yatuuse embalala abanyankole ne bagula emmeeza ne bajja ne batuula mu maaso ne bagamba Lutalo tulangirira nti lonki yaffe yaki eyenkya Museveni gyagenda okukola ki okubaamu Lutalo n'agaana ne bagulako emusi ku mwana byaka akawanvu kanawandagala kemusi ne kagenda ne kagamba Lutalo ne bagala bayisizaamu drive yaki Lutalo n'agaana ne balemerako kati yatali abadde ayimba oluyimba olw'omusaki ne bamukuba nga byagala alange lonki ya Museveni kati ye n'akyogera naganze bannange esintu byabufuzi kati byeyongeddeko nti nvumirira bana abasika bantu balowooza yabadde agambaanyi Kyagulanyi engeri gyabadde yakavawa kakati nze bale nganye byogera kubanga bino byabadde byakonda naye mu nsonyi we mwenna bekikosezza Bajjo tagambika kyama muwaŋŋambye byaki mwaba abiŋŋambye kakati zekole ki zamazima gansiibwa mumwa guba gunsiibwa tebakugambye nti byakyama byabadde byakyama nga bo bakigumidde ne bakugamba kino kyamabagamba tekyogera era maneja kijja bunsonyiwa balade babuuza nawuza omuyimbi yavudde ku kyokola ensobi okwogere mukabale temutwalanga olugambo naye amazima gansiiwa maneja kijambu nkwetondera okwogera ekyama ekyo nange noludini antadde kalabba nga nze simanya nti kulimba bwe buzibu bwennina abantu bali abo tebanjagala kijambu buzi oyo maneja ali yambulidde kyama yambulira nga batukyogeranga kati Lutalo mu paniki najja nayogera ebintu ebyo ng'abo abali abanyankole abadde baagala omukubisa pulaale era mwenna ababadde embalaloza mwalabye laale ya Museveni embalala kuki kati omusajja wattu yabadde addamu bali nga tamanyi nti bannayuganda bakuwanooliri njagala mbabulire mwenna bannayuganda banyiivu baagala kyebyo ebyaddala ne wobanga gwani tosobola kuyimira mu nkyukakyuka yanaodakanki era bwe nategedde ensonga kyobanga saabyogeddeko kuba nategedde ekiki era gonkase balisagala kola tonkase kola interview kakati incidence eyo yatuuseewo ate Lutalo mutiitiizi yabadde asobola okuva enagaa bajja kuteekako ebisolo bajja nga bwomanya abayimbi abaki kati Lutalo n'ayokya bw'atyo naye yayokeza bannayuganda namugambye asirike yetondera abantu kubanga tewali muntu alina mutima mubi ku Lutalo ffenna tumwagala muyimbi ki tetulina kigendererwa nti tuvuma Lutalo agwe naye namugambye bano abantu bakufuma lwabwe agazi ti lwolibeera amaanyi ng'oli mu namba 1 ne batawaayo akukulisaizinga kitegeeza iwanaafi ate kyayongedde okulaga abayimbi abalala ti oba oli wankyukakyuka beera ddala wankyukakyuka oba olina bali beera namaki abantu bakoye okubanga bajja emisana ndi wanuupu ekiro ndi waki kati zeneziramu nenkola ensobi bantemako omutule wali ogikoze oli musiru ate kati bwe bingana okola bintaviiryo saadeko omweni alimu ate kati bye bati weefuula omusiru kyetwali ofedda naawe waliwo kyenakola kyotamanyi ati saka muntu yeefuula mulungi mu kamera nze ndiriyo ndi mukubu kakati ombuuzangatwala ate kimanyi tinagendako omweni alimu oli musiru nuludini waliwo enaalemu saali nagendayo bakolera nembabba tenababba nenvaayo nenetondera abantu era bane David Lutalo mu musonyiwe ku lwa Bajjo ekyabadde ono kikyoyagala wa togenda kulya kyakulya kyonna wa nze nkubuye gwe kana akajanja k'okulaba leeta wa leeta wazze kulya ali bibukulya bonna kikyoyagala what do you want manager olwanira byakulya byaffe tuswaza togenda kulya kyakulya kyonna wa enta amazzi twandibadde nansiko badde oyagala kubeerewa gwagira bano abantu bagira azze yazze kulya namuwaako kyalumu naye takyava ogamba otya wano case gendi muganda wa Bajjo omuwulidde ogamba otya Bajjo omuwulidde ndi wano Megatron waliwo taliwa nga ali mu Amerika angambye oyina amaanyi mu Amerika babeereeyo nga balaba ate UK kyasusa abantu banjagala abantu batwagala abantu bakwagadde mmozeera ofunangayo katolu bwama yagamba omuntu akwagala abantu munjagadde waliwo omuntu akwagala n'ogamba oba muweereza naye bampe ne ku ssente si byakoma kunjagala mwebale nnyo Mukikomye anjagala enamba eyo weeryawo teekako ssente kyogenda kuddamu kulya byakulya wa anti ogenda kuddamu mu mmotoka yange eno mmotoka sebo tagenda kuddamu byakulya wa wamma Bajjo omuwulidde
Bajjo byayogera bituufu. Njali wa ne one case kasooka enkole ne one case wa. Bajjo byayogera bituufu. Era omanye bino ebintu munnange bitandika nga ebyokusala. Bajjo omuntu alina okuvaayo kwetondera ku Lutalo ye wakite yeetonda. Yeetonda Bajjo munnange. Programu ezisinga Bajjo nga yeetonda. Era wawulira olunaku lumu Bobi Wine yali ayagala yisa mu ki yayisa n'agamba mulaba ba Abitex ba Bajjo ne bavaayo gundi Bobi Wine n'agamba nedda yabadde kaizi ye yabyogedde nze saakwogedeko okitegeera. So ekintu kiri kimu nti tenagambye abawagizi nti kituufu tuyina okubeera abasunguwavu naye waliwo we tuyina okomya obusungu kozi bano abantu bafa ate tubeetaaga twetaaga namba za David Lutalo tetuyina nyiiga nnyo ate n'ekirala David Lutalo olumu nze sayidingamuko ne David Lutalo olumu nenjawukana naye weesayidingira ne David Lutalo naffe bennyini abanuupu tetwagala kwawula mu bantu twagala omuntu omu anaabeera omu we tugenda okuggyako gavumenti then wesikkirizaganya naye nti yandivuddeyo n'atugamba kye yali ategeeza okitegeera naye we yavaayo okunnyonnyola ate yabala atabala asinze luno oluyimba naluyimba dda myaka 10 mabega. Bajjo atuyambye n'abanga omanyi manager we yambulidde ekituufu ekyaliwo nti abainale mbamukaka okwogera ebigambo ebyo nga owulidde nti baaliwo ng'ayimba era baali batudde mu maaso ne bamusaba ayina project yali eriwo etambula nga ye NRM ajogereko era olaba gaayi embalala eyo ali munyarwanda ng'ayogera lunyarwanda gambanga mu Kanyankole ye kati bamukozesa bukozesa Bajjo wakyogedde so wekibanga kituufu eyo nayo nsobi cause Bajjo nga byayogera bituufu ndisiziira ku bya Bajjo anti yagamba mbu yalina olulimi lwe yayogeraawo anti n'ayogera ekigambo kyali Kanyankole amazene Lutalo ebbanga lyonna naye anti olulimi lwe yayogera lwalinga lweyo anti Lutalo abeera na bonna kati kyengezaako okugamba kikino nti bwe bibanga bituufu David Lutalo wakola ensobi ate ekintama omanyi tuyina numbers wano mozi oyina abawagizi bo nina abawagizi bange Edioda Doni ayinza okuba ayina n'abawagizi naye buli wenkola ensobi waliwo bali baddayi hadi nti nze oba apamye ku kkubo oba alidde what comes ngenda beera naye naye abo abawagizi bawapya waliwo lwotuuka n'ogamba kituufu njokyeza nina kwetonda okitegeera kati kankuweeyo example David Lutalo yatugamba nti abadde ayimbanga oluyimba olw'ebbanga lyonna lwaki olowooza leero lwe baavuddeyo lwaki tebavaayo ku luli kyagamba nti ebya politics byakatandika kati bibaddewo okumala ebbanga lwaki erugogo tebabyogera kozi yaluyimba nawo n'atuuka ne Babi n'atuuka n'omugamba David nyimbirayo akayimba ka mubbi bubbi walaba post eyo olowooza lwaki kati so abawagizi abo we bababiza ate n'abamu babeera mani nze kati kankubuulire moze otandika oyina amaanyi abawagizi bagamba oyo waffe yenduulu naye bannaye people power ina amaanyi ku kitimbaawo yesinga mukikirize mukigaane omanyi ndaba abantu temujja tutiisa people power senga okulonda kwali kwa ku kitimba senga Museveni takyaliko na bino ebivulunga tugendera ku bitimba nalaba wano Bobi yateekayo zeksi birangi abantu likes Bobi ze yafuna omukulu be bantu be yali yeetaaga so kati kyenyinza okugamba nti oyinza okirabanga nze nina abantu bange kati kakubuulireko abantu ababadde n'abantu baabwe kuliko oyo Big Eye mwennyini ayogera yalina abantu be nga Big Eye n'ajinya ne indicator awo naye mama one case I have a question to ask you Big Eye ono bino byayogera okulumba muyimbi munne tolaba nti naye ayagala sympathy mbonange ebyantuukako anti kati bakugamba malaya adduka mu lodge gwembeerera oyingira nalonga adduka mu lodge gwembeerera oyingira kati mukirabye sena
ye mukirabyeko is a living example. Akayimba yimbye kamayinja tube kyakulabirako. Is a living example. Tewalaba ko Big Eye nga bamukuba obucupa. Si mulundi gumu sebiri sesatu. Big Eye oyo waliwo watuuse nga bamugoba ne ku stage ne bamugamba leero tojja. Bangambe ndakuza atambula leero bongoya. Mumwatambule muruka mwatambule. Atambula ne kati kankubulire Big Eye oteredde. Big Eye ekintu kyenyinza mwebazaako nti ategedde engeri y'okudda mu bantu. Naye kati wenzirayo ku kintu kya Lutalo nti muganda wange Dawudi oyinza okuwulira ng'oyina abaana abali ku internet okwo naye abaana ba people power balemezaamu. Alien aliwa naawe wagenda ku kivulu kye kwayogera. Aliwa wagenda ku champion gudo ati kati nze kankubuulire okubalema waliwo okulema kwa mirundi ebiri. Osobola okubeera awo ng'omanyi nti wabalema naye enduulu ze baakukubiranga ze bakyakukubira buli eyeegezezaamu cause tetugamba nti abaana ba people power kye bakola kirungi naye abantu balina okunyigirizibwa moze gwe kivaayo ki okugamba abantu cause nze kankubuuzeeko moze David Lutalo ng'ali ku stage eyo ebintu byeyogedde bingi. N'agamba yali ayina we yatuuse n'agamba nze ebinkwatako baŋŋambye nti abantu tebakwatagana. Baŋŋambye nti simanyi gundi baagala kwetemawo wenzijira. Naye bino ebirala ekitegeeza sukaali alinnye takukwatako. Enguudo mbi tezikukwatako. So nze nababuuza nti mwe mulivaayo kodi ne mwogerako ku kiruma omuntu cause moze tulina ebituluma. Okitegeera moze n'ova wano mb'ogenda kukola n'omala mu kkubo 2 hours naye nga waliwo n'ebikere ebiri mu mmotoka ez'obugombe ne babazeeri babawa abasirikale babwereere gwagenda okukola omanye nga minisita asobola okutuula mu mmotoka ng'agenda kulya mukazi ne bamuteerako obugombe ng'agenda kwebiina ne bateekako obugombe kkubo ddamba agende yebiina asanga omuntu muloogi nga n'ekikazi kiri mu loogi naye nga gwagenda okukola oba agenda okulaba omusawo emulago babayimiriza nti mulinde omukulu agende yebiina. Okitegeera ekintu ky'enjogera so moze David Lutalo nze simusalira musango ate n'abaana ba people power mbagamba ekintu kino okuvuma si solution nti batuyita national unity platform. National kitegeeza nsi yonna. Unity kitegeeza bumu. Platform kyandibadde akatuuti omukuŋŋaanira oba kankiyite kankayite katuuti nti ekitegeeza nti tulina okubeera national nti buli omu tumwagala gwanga lyaffe tumwagala. Unity tulina okubeera obumu. Omuntu bagamba akuba owuwa akuba awumbawumba. Lutalo abadde waffe nedda tolina tugamba kati gwe toli waffe ne bebe kulu waffe. Okitegeera n'abo NRM nabo baffe. National kyekituyisa national unity. Buuza mumumanya mutya nti abavuma Lutalo essaawa eno bali people power ati kati kankubulira bayinza okuba si ba people power naye bagamba nti anti sooka obulire omanyi wabeerako kaawo ng'ofuka ku buliri kale wabeerako kaawo ng'obabba nnyo naye omanyi nti ne wooba tonuunye sukaali nga tobbye lwe babbye sukaali era basookera kugunde mubuzeeka Isaac aba National Unity Platform mukimanyi nti omuntu gwe mulwana naye yasoma divide and rule. Ankubulire kino tulabyekoko wadde ng'omuntu yasoma divide and rule naye era naawe we bakukozesa divide and rule obeera musiru maze toyina muntu gw'olabye ng'oyo omuyita wa people power naye ng'alina ekintu kyavuma n'ogamba lwaki ono avumye. Tomulabangako? Mbalaba. So wadde oli asobola okuteeka mubayinza n'okuba nga si ba National Unity Platform be bali kuvuma. Okitegeera? Cause
waliwo abantu abategeera kye tuyita struggle tebavuma naye bano baliwo bano banjiwadde omuliro baani nga be bavuma naye kye nnyinza okugamba oba fe otuvuma oba siffe okuvuma tukukendeeze okujjako ng'omuntu akukoze ekintu like nze omwana gwe bajjeemu eriiso muganda we oba maama we oba taata we oba mukwano gwe wavuma simuyinaako buzibu nze nakugambako mmoze wano nti nze saagala wa poliisi era nensanga owa poliisi nga bamukuba sisobola mutaasa ndeka ne bakuba ne batta omanyi lwaki nti kubanga owa poliisi yankubako nga siina kyenkoze yankubako nga nkola mulimo gwange nze owerodiyu yankwatako n'amenya ID yange ey'oku mulimo so kati wenkugamba nti wesanga owerodiyu nga bamukuba nyinza obutamutaasa nnyo naye bakugamba nti tetuteekawo mwaganya gutulaganga ffe abantu ababi okitegeera so David Lutalo nyinza okugamba nti David Lutalo bayotangaze bulungi eggwanga kozi muno Bajjo ayogedde abantu babiwulidde kati ate abantu that aside ekyo nga tukifuddeko omuliro manyi tetulina gumala ensonga eriwo kati nti omukulu agenda kuggulawo ekibiina fup tubalabye bangi lwaki temumwagaliza kuggulawo naye ate waliwo amuganja lwaki ogambe tubalabye bangi anti kye mugamba bino byenjogera tulabye bangi abaguddewo ebibiina naye ekibiina tokyogera lwakuba oyina abantu 16 okitegeera naffe twandibadde tuggulangawo so ffe tumwagaliza mirembe agulewo ekibiina era ffe tetumuyinaako buzibu cause eryo ddembe lye limuweebwa ng'omuntu okitegeera omanyi bakugamba nti ow'ebbango naye wootamuwemukira kati mwagala muwemukira aleme kikola nedda twagala akikole twagala akikole era aleete ne kaadi beesimbe nawo anyumirwa obwa pulezidenti teyasoma teyasoma kale afuna agenda okwesimbawo so fe omanyi waliwo ebintu byetuwa amakulu nga tebyandibadde n'amakulu kati golowooza kyetaagisa ki okukola ekibiina bingi mbulirayoko nga bisatu weetaaga okubanga wasoma weetaaga constitution y'ekibiina yennyini nga tonnabafuna constitution weetaaga bammemba olina okubeera n'emikono buli mu district oba emikono giri bisatu something there so akeere ku makya anoonye emikono ffe tumwagaliza buwanguzi na kuyitamu ffe tetumuyinaako buzibu alien skin by the way si kyekizibu kya Nuupu oba si kyekizibu ky'eggwanga alien skin ye kizibu kye ye mwennyini kizibu he's the problem of himself kati kankubuuze oba himself abaana babadde bamaze ebbanga nga alien skin owulira bamwogerako